mu byobufuzi nga bwe bibadde bitambuzibwa oluuyi oluwakanya oba oluwabula oba oluuyi olwagala okugenda mu gavumenti ate era nga ne bwe bibadde bitambuzibwa oluuyi lwa gavumenti. Yo gavumenti olw'okuba nti eba yettanira ekigiyamba okubeerawo buli lweraba abajega buli lweraba ab'ekibogwe buli lweraba abaleeta ebitagiyigula ttama erina kuba mu ssanyu nakuwanika bigere nakuba bulatti titwamala kati yo nga gavumenti oginenya ogireka kubanga ekyo actually kigiyamba naye kyosinga okunenya lwe luuyi bebaffe abali ku luuyi oluvuganya oba oluwakanya okubeera nti tosobola nakwefumiitiriza kumanya nti bwendeka political debate bwendeka embeera y'ebyobufuzi netambula bweti tekiyamba lutalo lwa bununuzi tekiyamba ffe kujjawo betulowooza nti bakoze bubi eggwanga lino tekiyamba kuteeka nsonga nkulu the most important issues ku mmeeza n'okutema empangi ey'okusiguukulula nabe oba ey'okusiguukulula abafutobadde ku ggwanga lino. Ekisooka ennyonta gy'eri mu bantu abantu ab'ebika ebyenjawulo ennyonta y'obukulembeze obwensa obw'omutindo obukulembeze obulina okwolesebwa ennyonta gy'eri ekizibu kyokka be bantu okutegeera nti ekyo kyokka kye twetaaga mu kiseera kino okusobola okuzza engulu struggle n'okuzza engulu eggwanga kasita abantu bategeera bajja kutandika okukisaba bo bennyini nyini batandike n'okukikolerera bo bennyini nyini batandike n'okukiwagga n'okukiwa okukitemera omanyi bw'obanga oli mulimi ekitooke kiyinza okuba nga kigimu naye waliwo kwe okutemera bw'otemera ate olabanga obugimu bukola ki buvaayo kubanga n'obugimu obubadde bwesibidde mu ttaka ery'oku bbali bumala ne bwekuŋŋaanyiza wano awatuuka emirandira so abantu kasita bategeera jjukira mu people power twategeeza abantu ebintu byalabika ng'ebizibu abantu ne tubagamba nti kyetulese reunion kyetulese DP block ate twagala n'abala bakole block kyetulese twagala tukozesa obululu buno okulaba nti tupracticinga one to one model gwe ngolooza nti bizibu abantu bagenda ne babitegeera ku speed ekyatukola obubi be batamanya ŋŋamba okujja bo ne bawambira awo ne bawamba amaanyi g'abantu naye kakati tusobodde okukola kino mu bbanga ttono ekusooka kubanga ennyonta eyo gyeri ekyokubiri kubanga abantu abadde bakikola balina obumanyirivu kyetuyita experience ate nga si bakibogwe mukaaku bwe nkolagana ne mwami Mabike ne mwami Lubowa ne Right Honorable Mathias Mpuuga Juliet Kakande abamu gwe balowooza nti wakisanja kimu Juliet oyo natandika okukola naye emirimu wano mu Buddu mu mwaka gwa 2005 nga kawala kato kamaliriza emisomo gyako ate ye abadde kubanga ye akola obusuubuzi yakola ki tasaba ye yateekawo yagenda n'okusaba kino eky'obwami bwa Parliament oba abantu gamba bantu bamukakabukasi tulina ekizibu mukyala Kamanda takoze eki lwaki tojja era bwe yawangula bamu balowooza nti yawangulira ku bwevu never so bw'okolagana n'abantu bwe batyo then omulimu guba muki mwangu ekyokubiri abanaddiini abantu abakulembeze baffe ab'ennono bwe baba ne input mu kintu tekiyinza kulemerera njagala okutegeeza
olw'okuba nabo ennyonta, olw'okuba nabo ennaku, yabatuuka kabebenu olwa entambuza gye tutambuzaamu ebintu by'obukulembeze n'ebyobufuzi n'enfuga. Kubadde kubennanyako buki kubennanya, kubanga nabo bavumwa, kubanga nabo bajeregebwa, kubanga nabo bali under attack. Era njagala mbabuulire mmwe bannayuganda abatulaba kati nti eggwanga lyonna oba community yonna bw'ebeera ng'erina kye bayita survival threat ne existential threat, ejja kukola ebintu ebitakolanga ki bitabangawo. Kakati obwakabaka bannaffe ate nga n'abali mu opposition babutuusiza mu mbeera egamba nti bunaabeerawo butya nga bulina abantu ab'endowooza bwetyo. Eddiini bw'oleeta ebintu nga bino ebya Sodoma, ebintu bya Sodoma bimalawo omusingi gwa Christianity. Ebintu bya Sodoma ebyo tobiyita byakuzanya. Era oba okwadde ddala ku mpagi semawagi eya eddiini ne communities zaffe, because the institution of marriage, the institution of the family gwe musingi. Kandi omuntu yaba akitegedde aba yategedde dda nti kakati wano tuli ku nabezisa mukimanyi ye embazzi. Embazzi omuyini ogugiwanga guva mu kibira, naye ate yeyinza okumalawo ekibira. Kati bw'obeera nga abantu bakwesiga ne bagamba nti tukoze people power, ejje to remove the dictator nga bwe twasuubiza, ne bakola social contract naawe. N'omala n'ofuuka nabezisa, gwenyini n'ofuuka ng'embazzi, n'ojja ate nga gwotema foundational institutions nga family. Twayiza okugaaya ebintu bino. Sente ffe ezaabo tujja zikwata. Ffe tetufaayo oba oli atugamba ki. Ababaka abawagira ebisiya nga tugenda bagoba. Ekyo kiba kibi nnyo. N'ovaayo n'otandika okuyimba ennyimba. Baba Nalumansi. Bw'otandika okukola ebintu ebyo, by the way, n'omunyolo nga wadde gw'ogamba nti you were attacking obwakyabazinga oba Buganda, naye ajja kulya nga tali safe. So existential threat ne survival threat are some of the most efficient catalysts